Basodo kubatenga entambula wiki ewedde Chamili yavaayo mu busungu obw'amaanyi nga yeebuuza nti Bobi Wine akyali mbyabufuzi. Olunaku olwajja yabaddeko ku TV n'asobola okuba teyazeemu ebibuuzo ebyo. Chamili yabuuza bw'ati. Je tuli eno ffe eggwanga tetulivaamu tusiga tuli kuume mundu tugikuba musically wabula nja mubuuza ekibuuzo mbauli bafunye omukisa ayikinziramu nga mugaana naali kimubuuza mu kimpooze ne kankibuuza no mpola mpola music ono yamulowoozaako ki yes kulanso music ono bambi gye twava ffenna gye yava okufuka etendo ng'omusaabalwanyi w'eggwanga lino njagala atangazeemu music akyali muyimbi oba yatulekawo yagenda nga politician kulanso nga bwaba akyali muyimbi ensonga nyingi nnyo eziri mu ggwanga muno zetumwetaagamu nga muyimbi naye atekemu input ye kitu kimala okuyimba obuyimbi tekimala naye poliisi yetu gyetaaga ajje ne yegatte ku matafaali amangi agazimba music Uganda bw'aba tayagala gendayo era ebirowoozo yasobiisa mu associations ffe ne tubimtuusizaayo. Chamili ng'abuuza omukulu Bobi Wine lwaki ebyobufuzi bikututte nnyo nga yeebuuza okyayimba oba. Chamili atayingira nkonga byabufuzi ye bw'agamba Bobi Wine yasobodde okuba ate nga yazzeemu bw'ati n'agamba nti endongo njagala nnyo era bingi nnyo byensobodde okuba ate nga nkolera endongo. Uno Bobi Wine addamu Chamili. Yeah, of course ndi Bobi Wine kyenyumirizaamu ekyokuba n'ekitone kyokuyimba n'ekyokuba nti nange nyinako contribution gye ntadde ku music industry ne creative arts kuzanya sinema n'ebiyiiye eby'omutwe n'okukulaakulanya ebitone mu Uganda. Of course okusituka kwange kwaleeta ebirungi bingi eri music industry naye ne kuleeta n'okusoomozebwa kubanga Museveni yali takirabangako ndi wayinza okuvaayo artist nga celebrity kuba yamanyi power ya music amanyi music kyakola nga bali mu nsiko amanyi music kyakola nga balwanyisa bakabulu South Africa bamandera amanyi music kyakola nga badduka balwanirira eddembe lyabwe. So ku mulundi guno omuyimbi yennyini bw'asituka yagamba buzibuze. Awo Bobi Wine ng'annyonnyola ku nsonga z'abayimbi ayogedde bingi nnyo n'ategeeza abayimbi mbu ekiwandiiko kye yawandiika wadde tebannakitegeera bulungi nnyo asobodde okuba ate nga abaddiddemu mpola mpola. Amenyemenye bw'ati n'afuba nnyo okusooka okunemesa nga artist baawera ennyimba zange ne baawera concerts zange ne batandika okutukuba yasobola okubeera music ba artist ne baawera ennyimba zange kuba tewali teeka ligana nnyimba zange okuzanya naye mwana watu kizibu ziwulira kati ku radio oba TV nga balwanyisa artist nateete yakomaawo Museveni n'amanya nti kati eno industry ya art ate abayimbi babeera bagezi just singa bazuula nti bagezi n'omwana tubaba bangi omanyi omuntu osobola okubeera ng'oli mugezi naye nga wano bwategeeza abayimbi n'abategeeza nti bakubira akayimba wali omuntu oyinza okuba omanyi nga tomanyi nti omanyi abayimbi mumanyi. Bobi Wine akakasa nti abayimbi mumanyi naye mwefuula abatamanyi. Ekiri kye nagamba nti oyo amanyi naye nga tamanyi nti amanyi abeera yeebase mu muzuukuse kati abayimbi bangi beebase bamanyi naye tebamanyi nti bamanyi. So Museveni bwe yalaba nga nsituse nga kigenda zuukusa abayimbi bangi n'agezaako okusaanyawo music industry completely. But nobody can destroy you without your permission. Akozesa bo bennyini ngera abazungu nga bakajja kuno basooka kugezaako kuleeta amateeka agatukugira nga baagala batufuge ne baleeta amateeka. Abuuzizza abayimbi okugenda eggulu. Abayimbi abagenda eggulu Bobi Wine ababuuzizza bw'ati kulira bw'abagambye twalwanyisa amateeka ago nga bagamba omuyimbi oba tonafulumya tonabaako kyoyimba olina okutwala ebigambo byogenda okuyimba ewa minisita. Bwe bayavuwaza abayimbi ne batandika obbawo gamba tibagenda badduukirira bagenda bawa stimulus fund bezobujja. Of course engeri gye tutalina nkola nambulukufu wano tekyali na nkola kwabaffe weebuuze Salim Saleh akola ngaani mu music industry. Tuli under Ministry of Culture. Lwaki si Minister wa Culture yabayise? Lwaki si Minister wa Gender yabayise? Naye ate ne bayitibwa mu sirikale